Enter a world where the sky's the limit. Buterevu IMAGEZ kurutimbe mbanzi gusa okubanga nkutusaka ekikambwe atali namba 1 vijja atali nabiwa bulimbadde wano Aroni vijja agala kubanga oliziganya nange ku TikTok gyendi ayagala ogenda ku Telegram era ajja kunonya Aroni vijja it is AARON nobuka space no gamba nti vijja obomfuna bulambalamba ku Facebook gyendi search the same atengera osobola ogenda Buterevu ku YouTube ninayo mukutu TikTok gyendi Aroni vijja AARON netubanga tuliziganyamu buli omu gyali mbitundu by'eggwanga ebyenjawulo nobeera nga tutuwa feedback ku mirimu gyaffe gino emirungi tubanga tukolera tukusaka kina Uganda kiri kyennyini ekiri on point oisegeera baana bana Uganda Kyamuka TV ku bana Uganda bonna tuli ku mukutu ogwazaamu mukutu 2 tebibiri nkaga mu beri feisanyo ja kubanga tofuna ekisowaani emiggo 9 obafuna full kit ne decoder efana nkiva mbwengula si kya bulijjo nti oba otambula taxi ate ekirinnyeerinyemu ate simanyi boda ekitomedde byakinakunaku twavaayo bagamba nti Mutesi Mariam ku lutimbe ate nafuna decoder ya zaamu olinda ki Kawuma Swaleh yangu wafuna decoder saawa eno yennyini nga nkyali wano nkyayogera nga kyali kakaseka sinnatabuka Namutebi Esther olinda kifuna decoder saawa eno yennyini ate nga Mulimira Sulait muganda wange botafuna decoder mazima gennyini agatugoyingewa Kasagga Ssentongo you gotta be kidding me bwata ina decoder ya zaamu olwaleero ofune ebinnonogo bagamba nti Mariam Mutesi azaamu pure eyebera buke kulindiridde ku mutwa gumu 13 ate nga azaamu plus jibe mitwale 3 ate ngera azaamu play jibe mitwale na mu ki mitwale na n'ekitundu esegede nagambye nti singa ofuna decoder no gafuna ko mwezi mulamba gwa bwerere as usual kibayita nti sikutta kulonda mama tata mwana bwekitegera mwenna tubayita mufune decoder olwaleero you don't know n'okudonno balanga ngaalandaze nnyo ate atubeeredde ki byampaka nga lwaki si byampaka Kyamuka TV ffe essanyu ffe tukutusako ekikambe wano azova eviridde gwe kyolina okusasula kyokka kulaba firimu zaffe ate onaazala nga tolina azaamu era olina kufuna azaamu otekeko Kyamuka TV 362 obeere nga ate otunyumirwa segedde kale eyo ne tuvaayo ne tudda mu firimu bazanyi ba lulango bogenda okubanga ate olaba koka sinema bakayita batya nga sinnakagwa mbuufu bagamba nti director producer byonna nabikola ate nga musajja mulimi tojja kumanyira mwana siri mulimi bamuyita Luzinda Charles nze ndi wa kamera bagise price of lies gye tukutusaako bulambalamba tosande kubanga ate onyumirizibwa kitegeera I can't believe you. Kalolo omukulu gwe bakulaga alina kitaawe agamba nti taata byennyumiriza banesinza kukkiriza nti oli musajja wa mboozi nnyo bw'otyo obwozi bwonyumya busesa bunyuma okuwulira I feel like I'm now a grown up man. agamba and start my own life. nti awulira kati naye akuze ayagala kubanga ateyongera atandika obulamu bubwe Hear my son thinking like a man. kinsanyusiza otandise okulowooza ng'omuntu yennyini kati olinga musajja okuze And you should also start thinking about getting a wife. lowooza ne ku byokufuna omukyala anko A man must have a woman. buli musajja w'ovunaanyizibwa olina okubeerayo ne kibebigaala eyo ebbali owulidde What do men do? nsegedde bigambo bya ddadi bw'obanga oli taata ate nagamba mutabanyiwo nti okuze naye owasaddi njagala kusitula ku bazzukulu what are you waiting for? Thank you. nsegedde But kakati muzeeyo ono give you yalina kibebigaalo wano ewaka ekirala baana ba Luganda gamba nti mami mugambe ebinyeebwa byange mbyagala iwanta amaido kati mami ali eno asunsula amaido tebijja byofumba tebijja kati ompitira ki ayita maama tajja muliro mama kudiiru ki omukazi tajja muliro nagawa ensi eno gy'olaba eyokya n'okusinga awo era buli mukazi ateekeddwa okwanganga buli kizibu ekimutomera mazima ekyo kikyali kituuza mwana wange ako katono erimu olupalakwi nsegedde olabi bw'amala ate n'amusaasira mami abeera ne muwala we mu kiyungu
kati ebigambo ebyolaba ayogedde biringa ebitono badde ya big words, very important words, bigambo bya mugaso nnyo. Kati tuli eno wali akakasa nze ojja kunfunyisa olubuto ate nkyasoma ate lutya nga nkufunyisa nti olubuto oli musiru zimala gajja bwe zityo olubuto nga lwakusiitaana nalwo tonneesiga kati ono omwana omuwala ye Naiti kakati Naiti abantu babere babonabona lubuto ne batazifuna kiri muntu gwe toli mukunimba gwe ate ntya nze nimba ku Sande oyagala kwonooneka kyokka naye gulabe kati alimbalimba omwana w'abandi nga mutwala apartment gye yali abuyiwa asooka ggulawo ngira olabeko mu lubiri princess genda olabeko mu lubiri lwo ate princess yabeera mu kyalo ng'ataasoma yingira olabe olubiri yayingiza kati ategula engatto yasoma tebajja ne babala abali mu nju nti bali bameka toka kujjawo ngatto baye bali mu nsi muzeeyi sister waliwa I don't know dad. Simanyi gyali taata watomanya anyamanyi Nze mbadde wano. I'm giving you only 5 minutes. dakika Your ttaano sister are right here. nga sister wo ali wano owulira kakati waliwo muzeeyi gwe bakulaga nga muzeeyi yasala leerwe Ate kasita akulema okuleeta wano. I'm going to punch both of you. njogera oyogera ba wano abantu bali mu nsi muzeeyi ali mu nsi muno mukambwe akati bakulaga gwe bagambye ne bamusudiyasudiya olubiri lwo luulwo ava mu lubiri sweetheart nga sikulimbye ndibeerawo ntya nga toliiwo kaana gwonyirira konna kalabe kalungi obwo obumwawa bujjawa ni kati gwe naye weeraba engeri gy'osekamu kati nja ntekerawo kumpaana ebyo ebintu byoggwe gulabe ate ntya night Truly, I love you. Ukimanyi nti every night I count from 1 up to 80. That I say. I love you too. Nga nkulowoozaako night bwe sizuukuka after counting 8 nga mmanya it's not a dream, it is reality. Darkness, you know. Ntera okulaba ng'ojja gye ndi ng'oyambadde night kyokka gwana ggwe ate kati nkulimbeze nimba ku Sande muyaya asomamu alaba night nga mbutuufu Bye. ne bannaye kyokka baayi I love you. night Yina ng'oli ku bwangu waliyo najjagwira nowaayo papa ki Sikutomedde obadde ogamba ki? obadde onaatera n'okuntomera kakati labayo ekintu kyenjagala onnyambeemu Kyoba. continue bali njagala oŋŋambire sisitawo nti mwagala nnyo atuma Lindako olwaleero omulabyeko. nedda ono anoonya sisita we lwaki okimbuuzizza ate onaamubuuza omulabyeko Eraliikirira. Oba kanja butuusa naye kanjira ngenda. kale bambi muŋŋambire nti okwagala kwe mwagala kunsiiwa nga jjute kitegedde anko alina omuwala gw'ayagala tamulabye atumye sisita we yandibanga ono gwe baalimbye princess ava mu lubiri the one night nga ye muwala w'ono ono gye namulabyeko sofa mukambwe ng'akyama wali nkwagala wali mu nfo ani gweyimirirako tosobola kufukamira okuze nnyo bw'awulira ovaawo ayita baki awa nva ali ku Luzzi. I mean owa mukwano gwange. ova wa mukwano gwo ova ku Luzzi ekimu ku byo Kale antumye mu katale naye sibisanzeeyo. gwe ala kunsiriwaza olowooza sitegeera bw'alowooza nayitayo dda kaakati nkugamba kino
okuva n'owaayo saagala oddemu kutambula nga sikukiriza. Ate ayogera ng'asaaga. Kye bakutumye nina okumala kutegeera ani akutumyewa akutumye eki nabudde kibogenda okumalayo ntegerekese byonna nga biri summarized mu report. Kati va mu nfo. Tambula. Va mu nfo. Tata Night. Kiki? Tata Night. Naina Bible eddiba tekuli n'ennyiriri ezisooka tekuli. Ne lwaki abano bakambuwalira nnyo? Bamaama aziyuzo. Engeri gye bayisa balinga abatali babo. Naye namutunuulira. Bye bali agala okuŋŋamba. Continue. Kankujukizeemu kino. Night kati mukazi takyali mwana nga oli bwali omutwala. Negwe ngeri gy'omuyisamu olinga agamba akyali mwana oli. Ebyokumuddamu nange mbimanyi. Muzeeyi fumita emboozi. Enough. As long as she's still in my house. Ng'asula muno omwana. Mwana. Si mukazi. Ekyusa mu ngeri gy'omuyisamu. Sakasiro. Ako naye nakalabye dda ng'ajja kamugamba mwakuze mukazi. Akazawaani wane wange bakazaawo. Yenna kazi namutuma Night nga mmanyi. The kind of family you're playing with. Kakati omukulu afuna bakyali be bamulabula. Omusajja gw'otambaala omumanyi bulungi. Is I don't fear Mr. Wasula. Ayo simutya naawe. Most important thing is that Night loves me. Ye Wasula. Ataliyo nowa GPS. GPS. Kakati. Do you love Night the way she does? Onagamba tamutya. Senpai, let me answer him. Of course, I do love her so much. Mwagala Night. Night omwagala gwe. Ye mwagala obwo buntu butono nnyo naawe. Omusajja. Better be careful with that father. Wegendereze. It's a joke. Omusajja oli si wa bulijjo. I don't think she can harm me. Ani ayinza kunkola ki naawe? Kati eri ebivubuka nga mambi bikabodde. Buno bumuzeeyizeeyo obwambwa tebulina kye bubakangamu yadde. Kati ono omusajja yakula nga amaanyi weegali mangi nga omanyi. Bwe nagambako nti ki? Mukama akwongera amaanyi obeere w'amaanyi ng'omwavu abavu baba n'amaanyi. Eyange ne Night yono byogirako ki? Kakati abuuza sisita we. Naye empisa ze sizaagala. Nsinyako mutawaana. Ate n'olaba enneeyisa yinze sigirinaako yadde obuzibu. Nze mwagalizayo nga bw'ali. Mukisegedde. Naye wali omugambyeko engeri gy'omwagalamu. Kikulu nnyo ekyo. Nagamba Nambi. Yatumya. Muŋŋambire engeri gye mpulira. Yafuna oluwala n'alufuula lukatumwa. Kati yatuma katumwa. Nambi yamugamba. Era Night oyo si. Bakatumwa be bano abazina empere ku mikolo. Naye kafe. Gamba mulirwanawo nti oli katumwa. Oyinza otya okubeera awo n'otuula n'olowooza bagenda kugambira Night nti omwagala. Nga gwe kenyini tewosise mugamba. Sebo Nagawa yamufuukira ekira yamutabukira. Nyiza n'okkakanyugira. Sikutegedde. Kuba embuzi. Musajja mukulu sebo naawe otumya. Nfo kyogenda eri ogamba omuntu nti owaayo no tukulowoozaako eyo ffe tukwagala. Sebo oli awo osirise genda omugambe. Ekyo nakyo kiveewo kati ye amanyi mulekere omulimu omunene alowooze amanyi abantu abaagala ku nsi kuno nti gye bali. Nagawa njagala ombuulire ebibuuzo bye bikoma ogenda kukola kosti. Balina ttadde oba wano. Njagala genda ku elevo. Njagala nakubeera dokita. Oyagala kukola kosti njagala genda ku elevo. Mwana wange embeera gye tulimu ne taata wo ogiraba. Banakunaku. Asobola okusindiikiriza paka eyo. Awo nga ngenda ku institute maama nga nsoma course. Naye tofaayo tukkirize Katonda tulabe kyanaatukolera. Amina maama. Bantu bakkiririza mu Katonda. Essuubi ly'oku nsi bwe ligaana bakyuka ne badda eri Katonda. Nambi. Where is your sister? Has she gone to bed this early? Sisita talabikako Night ayagala kuba atya yeebase mangu leero. Nga uno. I'm here, Dad. Nduno taata. Nkuyise.
emirundi emeka twogere ku byokusoma kwammwe njagala tumanye kosti gy'ogenda okukola ndowooza Nambi gw'ogenda kusigala gy'obadde osomera omukulu ye night omuto ye Nambi vacation egenda kuggwako ogenda kukola kosti luwumula lugira ate omwana alina okugira kosi kiki nga temunzira bababuuza basirise Daddy, for me I'm okay with where I'm studying from. Nagamba talina buzibu na gy'asomera ajja kweyongerayo kati gwe night Okay, Daddy. Daddy Inze njagala soma mass communication. ayagala soma mass communication kola ku TV ku radio ku kuuka ne ku firiji sokoleke otegeera mass communication nkutaddemu ssente zange nyingi tadde masomero ag'ebbeeyi bandooza nti ogenda kukola ekisinga ku ekyo kyengenda okufuna kati otandika kunyumiza kusoma mawulire otandika kulera embuka ku TV radio nze ate tutumanyiira nnyo Buli kukola ku TV. sirika gwe nze totumanyiira nze ekyo si kyenjagala sewe tulera embuka amasomero genkutaddemu ga bbeeyi kyenkakasa obulungi nti kwokuyita oteekwa kuyita bulungi nze muwala wo muvume naye ate totumanyiira abakola ku TV owulira oba okimanyi nze nkulabula kubanga nze kyenjagala osome njagala osome busawo so sikuddaawo kukola ku TV kwasamira ku bantu kugeyono mukulu anaava mumaka no firimu ani yagireese Daddy, ani yagireese okumanyirira wano gambi olina kuba musawo tulera embuka tejjukira nze nkuweerera osoma naye teweesomera wabula osomera nze ate ekyenjagala kyekirina okuba ekigambo kyange kyekisembayo ntegerekese nze ate atumanyiddemu alivumye muwala wo bulungi naye sikwinaako buzibu naye tutumanyiira nnyo abakola ku TV tulera embuka kwasamira ku bantu kitumanyidde kitukubye pointi thinking about him makes me feel so complete. ali mzeeyi nkukyaye ne bawala bo mbakyaye naiti ne Nambi bano bagenda na ku Luzi. Seems you guys are serious with your relationship. Muli mukwano nno gwe ne kyaliwo. I got Chirimut and I'm done. Banenze nafuna Chirimut ne mmala. Kati ebyolimu. Kati mpagira Chirimut ayo ne muwala wa mzeeyi kuba mzeeyi atumanyidde nnyo. Disappointful. Ati Chirimut sofa tukiikiridde bulungi. Actually, abakola ku TV fenna. loves me more than I do love him. Kakati. Hey. Got it. But be careful. Wegendereze. Dad gets to know about it. Daddy bwana amanye bya Chirimut. Era gwana abamugambi. Kijja kuva muttu. Njokwokya kimwekyo. Nsitegedde. Akola olugambo yeetaaga kwokya kimwa. Akola olugambo gaye nja kwokya ekimwa ekyo. Enzizi zikusobera. Waliwo gyogenda enzizi ng'olumulimu amazzi mangi nga tolaluleeta butono. Naye nze njagala nnyo oluzzi nga lwa mazzi mangi. Oluzzi nga lwa buzzi butono olemwa. Oyinza okubeera awo mwaka mulambo olinda kidomola kijjule ate antu basimba layini bakeerayo. Oba lwaki antu basimba nnyo layini ku luzzi nga lwa buzzi butono. Kyanti oleeta amangi omuntu asena mangu n'avaawo kizibu nnyo okukola layini bw'aliba omutuufu. Ategedde agambe nti amiina. Bantu kati ono mwavu ayagala kwana. Baby. Nja kukola byonna ku lulwo. Simanyi wakirowoozezzaako ekyaki anko yatumya. Ndowooza ansa kati wagifuna. Wangi? What answers do you want, Dad? Ansa ki gy'oyogerako n'ekibuuzo ekiriwa? You mean she did not tell you anything? Oli teyagamba. Tell me what? Nkuŋŋamba ki? Okay, the thing is, ekintu kiri nti yesterday I gave my message to Nambi. Jonna mutumye Nambi. Nambi. Ono yagambye ki? Nze sina kyenzijukira. Nambi atweganye ebyana bye biwala bya muzeeyi byonna biyaaye. Anyway,
Since you're here, you can say it yourself. Kale engeri gy'oliwo yogera. Fumita emboozi. Okay. Pierce de sitole. Night. Night. I love you. Nkwagala. Ivo. Kafero, I said you what? Ogambye ki? You. Gwe. Nkwagala. Anyway. It is not a surprise. Anyway, tekineewuunyisa. I'm beautiful. Ng'amazima nnyirira. Abaka mwanga. Are also followed by flies. Ate ebimuli ebirungi n'ensowera zigwako si njuki zokka. Kafero, maybe the last thing you should know is that I can't Kafero. of loving you back, okay? Bambi sobola kwagala manya ennaku yo. What's night? Naiti. Are your hands what? Onkwatako. Mukulu oddangamu n'onkwata. Ati nyini mukazi. Kiri muto. Mukulu nga omukazi bamuwaaga ng'alaba musajja atubambi mwavu empale zayambala zeezo ng'asitula ekidomola abayita bbali bambi. Nambi. Bamuvumye bamuzalaye bamujereze. Ato. Musajja atwagwa. Bamusekerera. Ekitagala kigwe. Bamuvumye bawe ekitagala. Kigwa. Yeah, sure. Let me give you a hand. How would you? Give me a hand. Carry an piece jerrycan and the sample. Kati eno embuzi emanyireze ne bakyali baayo kati sebo beetumono musitulireko gwomusitula ekyoli omulala ositula ekyoli. Nkiri muntu nkuwagira naye totumanyiira nnyo naawe. Sebo banne basituze ebidomola yali kaweweevu kati omwavu adde akwana naye kibadde ku luzzi. Please talk to me. Soko nnyumizeeko. You know, I'm never at peace when I see you bothered. Manyi nange emirembe gimbula nga nkola toteredde. You were right. Abadde mutuufu. Kukya? Nambi never told Night anything. Nambi teyagambyeko Night akantu konna. Tell her myself, she laughed out so loud on top of... Nemugamba kale mwagala omwala yansekeredde. And what did you expect? Gwadde osuubira ki? Besides, you said you had nothing with our character. So you should be celebrating. Yate nga naye yagaye tolina kyomwongerako. I had the worst. Ekyo walisanyuse. I'll give it to you. Bamutaasizza. Naye ng'oli yagamba Nambi oyo. Namuyita Nambi Night. Muwala wa muzeeyi daba bw'ayambadde. Anji dadi. Olagawo. Ngenda mu katale. Mami abadde antuma. Akutule mu katale. Sookoleke. Watandika ddi okwambala bw'otyo? Maye balowooza tetutegeera. Nga bw'oyambadde bw'otyo ezo engoye ani yazigulira? Mukwano gwange yazimba. Bulijjo ozina ng'ozambalira wano. Mukwano gwe. Watandika n'okusiiga emimwa. Laba. Otunula. Olina akapeevu okulya emmese ng'emusayi gugikalidde ku mimwa. Kapeesooba. Laba onyumye nnyo. Simanyi oli malaaya. Aha. Watandika obwamalaaya. Atubuulire. Kuvanga mu maka gange ogenda olaaye ogenda oweetunde. Wano. Wano ewange. Tekijja kusoboka. Njo nkiganye. Dde muzeeyi watumanyidde naye oli mutuufu. Zijjemu. N'emimwa n'egimu ogisiimuleko sibyagalako ebyo. Gyemu mama. Siya. Manyiira. Muzeeyi oli mutuufu. Awo nkuwagira. N'ebyokutumanyiira manya so tulembukira ku TV. Ne bamwambaza akateeteeyi at least. Akati atema. Mukulu akubye essimu ati ali mbyeru n'omujaketi omusana guno omuyitirivu. I was not expecting. I was just trying my... Ambadde wano mu byange mbadde sikusuubira baby girl. Kale ndi wano kiki? See. Labayo. Chili, Kafeero. Instead of wasting my time, you should go straight to the point. Okumalira obudde lwaki tutuukira ku nsonga? Gwe. I have got something for you. Nina kenkuleeteddeyo. Around and I give it to you. Ate bonzikiriza era nkakuwa. Kafeero. Don't waste my time. Tomalira nno obudde. Romantic.
Kwemoolamola wano. One thing I'm sure of, you still have a big lesson to take. Nze kyemmanyako kyalina ebyokuyiga bingi. Around and I give it to you. Daleka naawe nkuwa akalabo. Kyuka. Nkyuse. Kati dyava genda akumanyira naye by'omuwa tabigaana. Mulaba. I hope you like it. N'ozoona akaagala. Go on and check. Taleeta oluwombo ne mukubira wano. Kiki kino? Kumbe muzeeyi. Muzeeyi wuyo. Stop! Don't run away! Yimirira! You! Gwe! Today I got you myself. Nkukutte! What do you want from me? Onjagaza ki? What do you want from me? Onjagaza ki? Onjagaza ki? Okay. I'm going to teach you a lesson. Kakati gwe kankusomese. Kati ate ebivubuka bimasuka. Kidduka lwaki sigoba nadduka empola. Kangobona. Muzeeyi bamukutte mu kirevu. Mukambwe. Ennumba nkambwe, enjuki nkambwe, empologoma nkambwe, bagamba kabanango, byonna biba bikambwe, embwa nkambwe, engo nkambwe, muzeeyi mukambwe. Muzeeyi mukambwe kawedde mudda. Basoose kubuuza muntu gwagenda yebyulabyula emimwa ogisiize. Olayiza mu nju eyange. Kitegedde. Kyobadde ki? Tata Nzisi. Omukozi eki. Ate nga talindye amusse. Asanze ne kafeero. Eki? Namusanze ne kafeero. Ndako. Kafeero. Kiwose kitya? Tato tuko kusanga ne kafeero. Tupashina etondeka. Nzeeyi najja misinda ate. Ajja. Night. Owulira linnya lyo. Gwe n'omanya. Owulira linnya ate nga n'aliyita. Takugamba nti ndeetera ku mazzi nyweka. Aya. Wandi taata. Oli musiru. Aha. Gwe Night. Mpise Night oba mpiseko. Aha. Tonsiriwalirako. Kamala mpirengala. Bayita mulala, bayita minya, ekikere kijja kifukamira. Night. Wanje Night. Nkuyiseeyo bankuyise wano. Nabi. Ngenda kujja ne kasooka nkujja. Jangu! Asooka nnyonnyola ki? Amazima gali nti adde atambula bye n'asanga kafeero. Naye nga womanyi dyatha genda kiba kizibu okuba ne direction. Ogwa kafeero. Kasita bamugabe bamuweeyo ok'oluwombo. Gwe. 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 Nkugamba emirundi emeka okutegeera nti toteekwa kutambula kuva maka muno nga sikukiriza. Baani aba bakusonyiwa. Era baliwo bameka. Pikamu amagezi amapya otegere kye ŋŋamba. Amagezi ga bomba. Saagala oddemu kutambula. Kusitulano kigere kutambula kwenjeera nga sikukiriza. Aha. Ndowooza ontegera kyentegeeza. Soogera kigamu mirundi ebiri. Kiba kizibu. Omuguna gu kafeero. Kiba kizibu. Wakafeero tulina otuukayo. Tebiggwera wano. Yangu wagite eno ate ayita eryo yita eryo. Kati gwe omuto olabira ku mukulu ebyamutuukako ne weebuulirira. Tugenda wakafeero sofa. Yaffe tebikomaawo ng'abataasoma kafeero. Yaza jenda ekituufu yadde mu bibye bambi. Naye nga naye omanyi nti omuntu era abeerawo nga talina direction. Nkuweeyo akalabo agenda olaba bamuwa oluwombo. Omuyaayo oba yalese luwombo oba kiki ng'asibye embyaya alinga amuwa ebiteega. Alinga amuwa amayembe. Yanguwa. Kali n'abantu abali ku kyalo muzeeyi ono baamutyanga nga batunula ate ono yakoze eki. Bwe bakulaba kuwalabanya bakusaasirirawo. Kyonna kye yakoze. Gosai! Wanjisebo? Bayita Sali mulala yayita ba. Sagwe mpisa Sali. Tatannaga watannaba kudda. Naye mbadde nsaba. Tuyingire tumulindirengako wano munda. Gondi, siri mugenyi, saze kukyala wano. Atuukira onu point. Size kukyala saagala. Kati muzeeyi Sali ajja asanga olutale waka. Mutawaanaaki Night ng'okaaba. Night bamuleeta akaaba. Balifuna akatebe. Ndagala kuyingira kutuula kukyala nina amaka mangi nnyo wenyinza okukyala naye so si wano. Gwe kafeero aliwo.
aliko obumansuka. Kafeero akoze eki? Tuyingire tutule twogere nga bazadde n'abazadde. Abazadde Mzee yamanyirawo. Abazadde bwe bayita abazadde bajje. Nja mzee yadde asudya mutabanyi we funa omukazi. Ne mutabanyi we n'ogenda ng'omuyigiriza engeri yafuuka mbuzi ennume. Genda awunya kuli muwala wa ku kyalo kuno. Mutabani wo Kafeero musanze ne muwala wange amukiisinga ohaginga muwala wange. Ate mzee ate tokisussa. Buli muzadde tutule twogere ng'abazadde. Gwe Night. Mama kituufu. Bituufu. Twala kye Manange. Sirika. Gwe Babita Kasagga je Ssentongo. Sali. Gamba mutabani wo ave ku mwana wange. Gamba mutabani wo ave ku baana b'oku kyalo kuno genanga abawunyererako. Mutabani wo bw'anaagaana okuva ku baana baffe ekinaamutuuka ku munaki. Kali bambi musajja atubambye ne first love ye kale. Tende bulungi wajja mu bimugamba. Naye nalinga nti ekyalo kyonna akikwanye akitadde wali. Abuzaayo bitooke. Bamuwaayiriza Kafeero. Naye mzee yasudiza Kafeero okuze nno. N'ekyokufuna omukyalo okirowoozaako. Naye ng'era kituufu. Tosobola kukula ng'ate oli awo tolina mukyala. Ku ddiiru ki? Is it true? Dad, Kituufu. it's true today I was with Night. Nabadde ne Night. He so even hug her. Naye mzee byataddemu simanyi namuwadde aga namunywegedde. She is spitting fire. Ali musajja adde wano. That wouldn't have been a very big deal. Ng'awanda muliro. But he reached an extent of treating her own daughter like a pet. Ekyo si kikulu nti naye wayisizaamu ne muwala wa amaaso. Dad, what fault do I have here? Ne kati nkoze musango ki? Keep her away from Wasula's daughter for your own sake. Weesonyiwe bawala ba Wasula. Her Osigaze emirembe mu nsi muno. from Wasula's family. Eyo family tugyesonyiwe kale. I know you love her. Manyi omwagala. Don't let love put you in trouble that you will regret for the life. Naye omukwana ate guleme kukuleetera bizibu. Dad. Byogenda okwejjusa. Kafeero, Learn how to sacrifice for your own good. At least yiga okufiirwa ku lw'obulungi bwo. Me, Owulira? your mother and Nagawa. At least ne ku lwange. No. Ku lwa maama Man is capable of doing. ne ku lwa Nagawa. And if anything bad happens, Buli musajja aba asobola okukikola. it will automatically affect our family. Ekikutuukako kyonna bwe kiba kibi. Ffenna naffe family nga kitukosa. It will happen. Kwa teri kijja kutuukawo. As a matter of fact. Teri kijja kutuukawo. Kubeera n'ogamba omuntu nti n'owulira bwoti ne bwoti kimusango. Kyakubiri era bw'olwawo osanga bamutute dda n'otandika okkaaba bamutute dda muntu omubuulirirawo. Naye ekifo kiri nti Kafeero gy'ali wabula kiri muto yaliyo nnyo. Kati nno nga bamulumba. I'm so happy to see you, my love. Oh, please. Mubazze bamuvume. Finish yourself. Yamwaniriza mu buwombeefu. Yesterday my dad beat me because of you. Kitange n'ankuba kubanga ggwe. I'm so sorry. Ekyo nga kibi. Shall I never meant anything and I never want. Saagenderedde era sakwagaliza kintu kibi kutuukako. Saba chimbwa gwe. Kati natera buno. Stay away from my sister. Mpalaniraako. Trouble from daddy because of you. Nyaawe kyenkuddamu nali nkulaba naye nenkwanamu oli kubanga oli kizeezengere. Naye engeri gy'otalina kweyisa bubi ku mulamu wo. Owulira. Kafeero yasirikawo. The next time you happen to meet me anywhere, act like you've never seen me before. And also, if you ever open that large mouth of yours, you'll get the hell out of me. Musajja tubaamuwoninga. Wondabye wonna mpitaako ng'atamanyi. Aye n'ogezo yasamye ogwo ogumwago ojja kundaba akanfaamu. Wabula ali musirise. Nambi naye yasigala avuma. Wabula teyamuddamu. Baamu naye ensi neetooloovu ne Nambi ayinza okukya olunaku lumu nga mulamu wo. Era batuuka ne bagamba nti munnaye. Twakuvuma twakola bwetti naye bambisonyiwa. Bintu bya Katonda bizibu. Thank you so much. Kakati ekituufu eri omusajja amuvuma. Wabula kiri mutwali eno. Atwala omwana ono paka gy'asula. Mukiri mutu yakolamu. But I wish we can have more and more of such a time. Kakati omukulu agamba nti munnaye naali yagadde osigalire eddala wano mbeerenga naawe paka. Naye ate Just need to wait a little bit more. We shall always have this good time.
omwana ono musomi era alina omuntu amusaamu ssente mukambwe naye abaana tebamanyi bizibu buli saawa omwana ono bamutuma mu katale muzeeyi byatamanyiiko akati era wetwogera bamutumye mu katale ali mu katale ali eno bwamuwaana gwe oli mama abaana bange nkulabamu abaana nga 6 ogenda kunzaalira aishu agwana gwe beesuubiza ensi n'eggulu kale ate oba nkwagala nnyo mpulira nkwagala naye nno waaligenze ewaka nga tebannatandika kunoonya ne bambi kale weebale ali mu kwebaza ssebo abantu bazibu yeebaza ki firimu egenda mu maaso kati kiri muntu akeera kuzimba ekkubo lyonna libanga lirye agaziwa azimba so nga ate ne mu nsiko tulaba avaayo n'enduli ya ffene musajja atta omwavu kafeero njagala kwogera naawe ng'oyogera nga alina amagezi labayo soma emimwa gyange weesonyiwa akakyudduleni kange nange buli omu angu bakakyudduleni mbadde ki towulidde mukulu ntiisatiisa oba atandika okwogera firimu oba otyo olowooza ngendamu kutwalako si mukazi wo kakyudduleni just teyamuwasa mukulu to nja kukuba amuvuma obumpi kulwa naiti nze mpanvu wale kuba ajja kuwanvuwa mukube kati alaba avuma obumpi bombi benkana nkukuba muleke temulwana leka muwemu nga 3-2 tera nze mbadde kuba ne kakati oyo yakutaasa nze nkwokya kakati kiri muntu kyatamanya ekintu eki abavu baba n'amaanyi kiri muntu watch out oli omusajja alima yeeka 3 mu nnaku 2 mwegendereze alina amaanyi vaayo kiri muntu tebakuyiwa ebinnyo Tata nze netagayo uniform empya ne peya za stocks nya. Peya nyeza socks. Basaba taata ebyetaagisa okusoma. Obali tolina socks. Peya nyeza socks agenda zambala lumu. Tata endala erimu ekituli endala zaaleeguuka. Naye era wadde ennyo nnyingi nnyo. Ennyo nnyingi tojja zifuna. Kituufu. Nze daddy kale ebimu mbadde mbimaze ebisinga. Peya nnya. Naye mbadde neetagako ku ssente ngule engoye empya. Onayagala ngoye? Ekyo kyokka olina engoye nnyingi naye era okyayagala engoye endala. Katono bimukwatirako wa? Mbaga nti nsobola ogenda ku university n'engoye enkadde. Kati lwaki? Bw'asuubira. Gwe looso ogijjawo. Ebyo sibyagala. Muzeeyi abalaba. Buli nde bwe mba mwagala kuyomba oba kulwana, ninde nga nvudde omulyoke mwekube nga bwe mwagala. Ne bwe mba wendi ebyo sibyagala. Abeera nga bawadde olukusa naye amazima mugeza ne mwekuba. Bwe mumanya nti muzeeyi si wa myaka gyammwe. Sasa tibyotutaddeko ku lisito bimmanja nja kuba sibirina. Kakati omuyaayo ono yalinamuko kasente. Toyanza nnyo ddala. Kale. Byotatadde ku lukalala tobibanja. Ekituufu ajja kuba tabirina. Ate tewabitaddeko kale ate ng'omugaa tewangulidde kino. Tulengera omwana Nagawa. Yena ali mukwata Namutebi Esther. Mwana wange Nagawa. Muzeeyi ng'amusalako. Saako buli kimu njonna ekisoboka. Naye kirabika byonna biganye. Omwami ono ensawo yali ntono. Togenda kweyongerayo kusoma. Togenda genda mu siniya ya 6. Kinyumye nnyo taata. Olw'obufunda bw'ensawo. Okusomero. Tajja kweyongerayo kusoma. Tewali buzibu. Buli kimu wakinnyonnyodde. Embeera nange njiraba. Kaninda omwaka ogujja we guna. Muzeeyi bw'aba aleeta amawulire ng'ago asooka googerako ebigambo ebirala biyitirivu annyonnyola. Si gwe asoose bantu bangi nnyo tebasomye naye bagagga. N'aleetayo example z'abagagga. Tolaba gundi ne gundi nabo bagagga ate ne gundi naye mugagga. Kyokka nga ne gundi naye mugagga kati si gwe asoose obutasoma
ate tebujja kukuluma abogera nti buluma bukulu balimba nange nkitegeera ekiri ewaka kakati omwana yagezaako okwegumyagumya bwembeera agitegeera gwe nina ku nsi saagalayo bwawanawaana taata we gwe taata gwe nina saagala kumanyayo nti ate aa n'abaana be bagenda bazunga bannaye daddi oli otya daddi bafunayo biddaddi munaagamba alinayo daddi omu taagala kumanya biddaddi nkisegedde mulungi wa kuno omulungi wa kuno bamukanze asigenderedde kukanga kafeero njagaza ki dabayo night nkwagala nnyo ng'omwezi ati night lwaki towandiika akayimba akalimu nti I love you night night if I only had money I would have recorded for you a love song singa nalina sente nalifuusa omukuumi I would have become a night night I'm okay just to protect you every night kubanga oli beautiful like a rising moon at night wategeera bulungi night it's really your love that is driving me crazy omukwano gwonna ate gwe gunsuula eddalu era oli mutuufu okunga nti kitegeera bulungi I love you so much bwe nkwagala ennyo ate ntuuka n'empunga have money you have a point there siina sente nja zifuna first and foremost oba ayogedde byaki poor like a church mouse nga batandika oli mwavu olinga emmese y'omu kanisa just take a look at yourself wetunuulire saati njulifu omupale gulinga omupale I'm so sure of is that it's your father that buys you pants kyemmanyi ate kitawale kayakugulira n'ezo empale ate sebo zino nzeegulira Kafeero, to be honest baana bange ab'obuwala at your age you're still in your father's house and you think you can okyali mu nju ya kitaawo nga naawe ofuna omuwala nganze otegeera to leave my father's home ngenda kuvaawo ewaka era nfunewo ensula kati bagenda berayo paka okay keep planning kale planinga but the last thing you should know is that naye kyosembayo okumanya like you saakwagala musajja nga gwe never nedda at least not a guy like you who's dark like charcoal at least so omuntu nga gwe omuddugavu alinga eryanda bombi baddugavu naye omuddugavu omu avuma omuddugavu omulala nze agenda okujja olwana lwebakirizza gwe baana bange ab'obuwala ebintu ebyo biruma bwebanga olangira manyawo okoma tolangira muntu bwavu kyekisooka tolangira muntu bumpi obusajja obumpi buba n'entondo ebyo ebibiri ebyo mubyewalenga mbwali wano mulwadde alwadde omutwe mutwe yenda munju ofuna eddagala kati webakiriza wano okolawo ki sooka nampima oyokya ze afaayo ku baana be wadde mukambwe naye era abaana upbringing is very 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 good at it mulungi nnyo ategeera kyakola naiti abadde ki gwe maama we ate obuuza nze nzeewo ebigambo abinzijanga mukamwa kati njogedde bubi obadde oyagala nkufukamire bufukamiriza otegere nti njogera bulungi otyo oyagala kunjigiriza ngeri gye nina kwogeramu amulaba bebbi ali mu kibaya ng'osusse bansonyiwe mbakozeemu ensobi babalaba bebbi amufunira ennywanto bamusibe n'ennappi anti tamanyi kwogera nze yeekuulako obubaati tudde eri omwavu atudde bamuvumye baana bange ab'obuwala I repeat akasajja akampi tokalangira obumpi akasajja akaavu tokalangira obwavu ojja funa emirembe mu nsi muno ensi yeetooloola noyagala abalina ssente nabatuuka ne baavuwala mpisidwamu amaatu nkolimye ekituufu musajja wuno naye ayomba bino byonna babikola lwakuba ndi mwavu ekituufu naiti mwesonyiye atava ku mulungi sigamba nti oli mubi baalugera oba oli mwavu naye nsonyiwa okugamba kino naiti saamwagalirawo mu ntandikwa ye nagawa yamugoba
Naiti mutuufu. Ndi mwavu. Era ninda kukola na maanyi nsobola okubeera omusajja nga sinnalowooza ku kyakutwala mwana wa muntu yenna mu bufumbi. Mazima. Olaba mwanyinazi. Labayo. Dini sente. Naiti oyo aliba tasobola nakuŋŋaana. Okiraba? Naye ate obwavu kirungi. Kangumye ku baavu bannanga abali eyo. Byabawala byo mbyesonyiyidde ddala. Kikuyambako ng'ogenda okuwasa omanya omuntu gw'otwala kikaaki. Naiti akutuusiza ku ekyo kyonna otuse n'okwerabira abawala bonna Naiti yekka yali ku nsi. Naiti si muwala yekka ali ku nsi naye kinjagala omanye nti embeera gye mpitamu nga togitegeera era tasobola gimanya. Obulumi bukabuka numizibwa okujolongwa kanjolongeddwa mpisiddwa bubi mpisiddwa mwama ng'ate omuntu amwagala. N'ekirala obulamu bwange bwennyini buli mu kati abaga. Simanyi buzibu bwenyinza kufuna buli muntu agamba wesonyiwe Naiti bamuwoninga here and there. Wala simuleka mwesonyira. Naye gwamusinga ogenda otya okwana oli mu bisaati ebiyulifu. Naiti mute. Ebyo byoyagala naye nze nkimanyi Mukama Katonda oyo gutusinza ajja kuleeta omulungi ate asinga oyo. Baana gye bali. Ntuuka n'okkiriza fact noga nti oli mulungi. Naye munaye nkulese. Beera bibyo naye kambeere byange. Kisegeera. Gambye obwavu bukuyamba omumanya bantu kika kiboodiringa nabo. So for those who are your birthdays ng'oli mwavu bw'ogaggawala nga tobeerabiranga. And we see. And by the way, how do you feel? I feel better. Bagenze mu ddwaliro ate n'atutta omuntu mu ddwaliro. Anyway, why wouldn't you feel better after thinking about injections? Mbawulira bulungi ate bakusuubiza empiso oyinza obutatereera. Sweetheart, you really scared me. Mwana obadde onkanze sweetheart kiri muntu yajjanjaba. I stand fine. Mbukati awulira bulungi musawo ng'ajja. Your results are out and I have good news for you. Ebivudde mu kkebera mawulire malungi. No, you don't. Si typhoid. Si typhoid. Sanyuka kireko omusawo amala okwogera obadde kye. Yes, doctor. Mama musawo. Vomiting is common with women in your condition. Okusesema omukyala ali mu mbeera yo kya bulijjo totya nnyo. Vomiting being common musawo. Kikyotegeeza mbu okusesema kya bulijjo. Congratulations, Night. Nkuyozaayoza Night. Night, you're going to be a mom. Oli lubuto ogenda kubeera maama. Agambye eki? Kiddemu? Osaagamu. Pregnant and that's fine. Oli lubuto totya. Tolowooza nnyo kuba tudde wano lowooza ku muzeeyi ali aka mu kyalo. Mulowoozeeko embeera gy'alimu. Ogambe kale watudde ku lubalaza awuliza ka leediyo. Oba agenzeeko manju akubire ku neiba jjambo. Muzeeyi alimu. Otandika omulaba ebintu byonna byakolewako otandika obbiraba. Nema naye tonkwatako kawedde mudda. I'm going to abort. What? Ngenda kulujjamu ekiki? Did you talk about abortion? Oyogera byakujja mu lubuto. Like no, we can't do abortion. We can't. Tusobola kujja mu lubuto naawe wasoma. What the nurse said. Naaso owulidde byagambye. Try to do abortion, you might lose your life. Ofa. Okwagala okujjamu olubuto osobola ofa. That my father killing me with his own hands. Mwakiri nfe okusinga muzeeyi okunzita n'engalo ze. Kuba ano yeeraba nti mufu kati yafudde dda. Remember, before you abort, I have to sign on the papers. Nga tonnafa. So that in case of nga tonnajja mu lubuto manya. Ntuŋambi vuga speed. in trouble. Okujjamu olubuto. Don't think of abortion again. Mulagaba nawe bagenda kunteeka mu bintu ebyo. Gw'ojja kufa naye ate nze ondeke ku nsi nga ndi mitawaana. Tobirowoozaako. Now, what are we going to do? Kati nengole ntya? Chirimuti, if father finds out I'm dead. Muzeeyi wategerera waati. Ne bajjajja bange abaafa tuba bakyali tuba butoola. Look at me. Labayo. I want you to be strong. Njagala obeere mugumu. Overcome this. Bino tugenda biyitamu. Come to an end. Buli kimu kiggwa. Okay? So please, just go home. Time. And relax. Kyekikulu kya byonna. Okay? Relax. As I also think of you. Akwate kubadde waka alinde then nga balawo essalawo ekyokukola wali.
I'll do everything not to put you in trouble. Njakola buli kimu obutakuleetera mitawaana. Nsegedde baby. No. Byasobye. Sorry, Anna. I'm so scared. Naye mpulira ntidde. Oh baby, ebyo bibaawo. Be a man, guma. Sajja ebitaasoma. Kigamba muwala be a man, obwo buntu butono nnyo. Mujje wuyajja. Bano bategese keeki n'obusoda. Wuyajja. Congratulations, Nai. Kongola ziga. Yagenda otuukewo akajjukira tuli lubuto nno. Kulika nnyo nga tanyuse. Muzeeyi ulijja mwenya, muzeeyi ulijja asanyuka. Webale. Tula. Mwana wange weebale muzeeyi musanyufu kibarreya. Obo bawakoze ekyokumunyonyogera aveemu enseko. I'm so proud of you, Night. Thank you. Omwana yasomye yayise. Basanyufu. Night. Sanyuka wayise wawonye mboko za taata. Aha. Poze kiboko wazuwonye. Era oli mutuufu. Wabutayita bulungi. Nebalinja kuba kiboko n'akabina kakusinga. Bemboko n'abuuka namu. Segeera. Era mwana wange njagala obe musanyufu. Watu wafunye points 18 nga nali njagala 2. Tugende n'ekyo. Yafunye 24. Era next week tugenda ffenna mu town. Nkunoonyeze emu ku university ezisinga okubeeza amaanyi mu ggwanga lino. Bwe babibuulira ali lubuto. Naye abimubuulira musanyufu wanaamwenya. Mawulire alina gasanyu meereere. Night. Why are you crying? Are you not happy? I'm not crying. Ekimukaabya sikaaba. I'm not. Ndi mukuseka sika. It is just tears of joy. Musanyufu nnyo, amaziga ga joy. Maziga ga joy. Ekyo kibagamba nti sanyuliza amaziga. Zeyu nsanyufu. Firimu egenda maaso. Hey! Just for a second. Nekansooke ngende muuka eddakiika 2 nkomawo. Yona akimanyi basanyufu muzeeyi amutimba bbule muzeeyi sofa erabanga eyafudde eddoona omwana. Tolwayo yangu tujaguze. Baagala kulya keeki ate omugole agenda. Baaguze muzeeyi mukopi yaguze chupa 4. Si bino mbw atakuse yeeyongere ku ddiiru ki. God. Why is this happening to me? Lwaki kintuukako kati nnaku zino bakola ebitanda nga biriko eno emikono eno ebbali. Ate ono mugezi. Bwe bakimuletera nti buliiko obukono yabwekubirako obwo olengera bulinga nku. Eka yabujja mu kyoto kanonna akakwatiridde konna kaddugala. Nti alina akatimba k'ensiri ka misikweya kalinga akakwata ebyennyanja. Alina ennaku mpitirivu. Ali lubuto. Nalulungi wa kuno. Awo tandika okujjukira bonna be wavuma nga bali bulungi bo tebalina stress. Akeera kweriira nkoko bo mukadde tebagenda bakuba kibooko bagenda zikuba nze. Bulijjo abaana ba neighbor beweewaanirako. Nze nno nze taata wange nze waffe nze olaba nze. Bonna ngolaba balina emirembe. That awkward moment. Tetubana tuli wandegeya kubanda omuti guliko endegeya. Iwe endegeya zikyaliyo. Katonda yakola ebinyonyi ebyo birina art bizimba biwoggana bibeera wamu. Bikola community y'ebinyonyi nga bibeera wamu. Ndi munnaku naawe fennaku. Ndi munnaku tonkuba nnaku. Muno namukanga nkanga otegera. You scared the hell out of me. Nkanga. Don't call me like that. Tudanga mukunkanga bwotyo. Night. What's bothering you? Kikutawanya. It's not that. Tewali. You are changed. You are not my sister. Wachuka si egwoli. I'm okay. Ndi bulungi. It's like get mad in just minor things. Onyiga mu second 2. Ebitalina makulu obiwa amakulu. Nambi, you're my sister, right? Nambi oli sister wange. Promise you're not telling this to anyone. Mutesi Mariam sako ne Mutesi Gloria.
I won't tell anyone. aba babiri bolaba. The thing is, I'm pregnant. Ngaga mufuwa ndi lubuto ekiki kati waliwo omuntu gw'ogamba amawulire n'awulira nga yegwe bagenda okukuba embooko wangi Night taata ogenda kumuddawa mazima weekoze ki? tamanyi kyeyeekoze agatugana tamanyi kyeyeekoze. I don't really know what I'm going to do next. Kati amawulire gasaasaana eno ebbali. Manyi kyendabe tugambeko ku maama ku kintu. Are you insane? Olina amagezi. That you're not telling anyone. Yamugambye talina gw'ajja kugambako nti nkuwa ekyama talina gw'ojja kugambako nti nwe kati mbu tugambeko ku maama. I promise sigenda kugamba. Kale nsirise. Era sirika. Naye nno olubuto ne weebuzaabuza lunaku olukyakaana kakula. I'm told that this herbal either kills me. Bangamba bino ebiddagala eiza nfa oba olubuto luvaamu. Any other choice? Kakati kambinywe sirina kyakukola nfe n'olwo luggwe oba olubuto luveemu. Maama aba ayita mu lusuku. Agenda osanga ono alina byanywera eno. Gwe! Maama naawunyako. Wangi? Mwana ngoyagala kwekola ki? Bino imanyi byagala okunywa. Akutte kamyo n'abatabalula mu kalaaza n'ebikola by'omugavu n'akatansimanya akatta nnyenje ebikola bibeereyo mu nsiko. Ndolowooza ki ng'ogenda obbinyi? Akatta musambwa akatonotono. Lwaki wadde oyagala obbinyi? Akati maama abimanyi. Oli lubuto. Kati ate oli gwasse. Kyonzise. Maama yafudde sofa. Tawo. Yabimugambye tannafa mulamu. Andikati taata w'omumanyi. Wali olowooza? Ate eri atamumanyi naffe bennyini ala firimu tumumanyi. Abansonyiwe ndeka. Baana banoonya mitawaana naffe tumumanyi. N'omuwulira nti nsonyiwa. Lwaki tewangambirawo mu kusooka? Nga tannalufuna oba nga amaze olufuna. Maama be specific. Mbu tebagamba ku muzeeyi. Taata w'omumanyi. Ekyalo kyonna kimumanyi. Okuva emitala paka mitala. Wasula is a man of all seasons. Wa mutawaana nnyo SB4. Okola ekyekiseera kyonna. Owulidde? Tobaako ekyekisiru ekimu ky'olowooza okukola. Kati maama ye kagezi waawo. Ate kati olina okuguma kuba kati ofuuse muntu mukulu. W'ofunira olubuto toddamu kuvevenga. Senior 6 omwana aba asoma. Kale ayinza oba aweze 18 n'ekikulu aba asoma. Neyanziza nnyo mami. Okufuna olubuto si nti future ye eba ekomye. Ensi ekyaba alina bingi nnyo byeba ekutegekedde. Osobola okuzaala omwana n'abeerawo nawe ne weeyongerayo n'okola ebirala. Life can go on. Wabula the better is butafuna lubuto. Oisegedde. Wange ekisooka n'abantu bonna n'abadde bakulinamu essuubi obomba bazeemu nnyo amaanyi. Gamba nga mami ne daddy ne baganda bo. Good enough, the land is big. I'm going to plant some tomatoes and maize. Kakati omukulu mwavu yagamba kitawe nti ttaka ddene. That's a very good idea. Ngenda kulima simba ennyaanya. Agamagezi wagajewanga nkulaba nga atategeera nnyo. Night. She told me so many words that hurt me so much. Yagamba ebigambo bingi byannuma. And work hard. Byandeetera okuba nga ndowooza nnyo ate ndiga okubeera omukozi ennyo naye ng'ekituufu yali mukozi bambi. You are now talking like a real man. Lwakuba nti bye yali akola yali tasobola bikonvaatinga kufunamu ku ssente. Nze yamugamba nti kati oyogera nga musajja yennyini. Kati nti okola naye nga byokola tobikonvaatinga kufunamu ssente. Oli muzannyi wa firimu naye nga kampuni z'ozannyira zikugamba ntukuwa erinnya tukuwa exposure nga tebaagala kusasula. Oli muyimbi naye ng'oli awo gakasitaafu na microphone kaba kawedde kanyimbe nga tebakusasula. Gambye tobaako kintu kyonna ky'okola. Kakati bano bali wano mbona alina kyabalo naye nga maama yagaye tobaako ky'okola. Can't you be a little bit patient? Tosobola kugumiikiriza. Put yourself at risk for Kirimutu. Lwaki oteekawo embeera ku lwa Kirimutu? My sister. Sister.
Sit and think. Lowooza. Oba ddala ky'okola kiri muntu asobola okikkolera. Nno bamugamba aseka atikka. Nawe konsesi. Eriyo ebintu byesiteekeddwa kumubuuzaako. Bwe tebabimubuuza. Kiri muntu singa badde mu bigere byange yandikoze ekintu kyekimu. Kiri muntu amumanyi nnyo. Nina ogenda nga bukyali. Nga tatata. Engeri gye beeyagalamu. Nyenze ku luzzi. Ayi no yasamya agagama n'omanya opakwe. Kati atema. Anguwayo. Bwe bamubuuza alazeewo agamba agenze ku luzzi. Omuntu yajjirwa oluzzi. Kyokka ate amazzi era nago muba mugeetaaga. Oyina kiwala kyo kiraba kitandise okwesiriwaza, toyina kyakkola, oyina kituma kigenki kima amazzi kwegamba. Gye giba mitawaana myereere. Apartment y'omugagga. Night, you look very fine. I mean, we are in trouble. Night, not worried anymore. Like tuli mitawaana gyawunye dda naye gwolaga teweeraliikira namu yadde. The trouble is over. Kiri muntu emitawaana gyaweddewo dda. Anymore. Tegikyaliwo. I mean, the trouble is over. Kiki otegeeza emitawaana gyaweddewo? Do you have any drink in the house? Oyinayo ekyokunywa wano? No, maybe I get one from the shop. Pozi nga nguze ku dduuka. The main reason was why I'm here. Ensonga enkulu lwaki ndi wano? To tell you some good news. Kuwa mawulire ga ssanyu. Good news? Mawulire ag'essanyu. May I know which kind of good news you're talking about? Ogambuulire nno. Tell me that you went on with your stupid plans of yours. Tongamba twagenze maaso n'ebipulaani bye by'esisusiru. Yaggyemu olubuto. Just come closer. Sembera nze nkubuulire mulabe nno. Close? Jangu naawe nze nkubuulire. Ate kati lwaki ombo eno siwulira? Jangu kikyo ntya? Anyway, let me just get in. Kale kankubuulire. Ngamkuba akaama. How's that? What? Kiki? Yeah. Oh my God. Katonda wange. Sweetheart. Mukwata. Smart. Wasoma. And you came up with that. Lwa butayita. Ekyo kiyiza otya? Brains are sharp. Mwene obwongo buli sharp. That's why I love you. Kyovulaba nkwagala. Nange nkwagala. Sempa. Basempa nabo baye bakukyalo babeerako nga beeyiya mpolampola ndi wano. Ebikole bali biyitidde nga tekijja kubala bulungi miyembe. Kintu kino nkisalira. Sempa. Nagamba nti n'obuzibu. Kijjukira. Kiki obumaliriza? N'obumaliriza. N'otegedde oti? Kyaliiwe kireyiwa kiri muto. Nawe y'ensonga lwaki ngukedde ku makya gano. Nakyo njagala onnyambe. Bamuyita Manja Sharif. Sempa. Mbadde nsaba ogenda ogambe Mr. Wasu tonight ayirubu. Ekyo kimanyi bulungi nti sikisobola. Ate lwaki? Olumanga gwensitudde nekuteeka mubizibu direct. Nakisobola naawe muganda wange. Sempa kiri bwe akati kaliwa kennyini ke babala. Mr. Wasu. As a matter of ki? Bona fakiti. Kati amazima nina kyempulaani. Naye bw'atamanya mu budde nti night ali lubuto kiyinza obutakola kiyinza ofeiringa. So kati gwe kyolina okukola okunywa. Alina kyapulaninga. Kugenda kugamba ani? Wasula. Bagende bategeeze muzeeyi nti muwala we ali lubuto. Okoye ne kasente kyo naawe kimanyi. Ajja kumuwaayo ku ssente. Nti ekintu kyonna kyonna nga kikwata kuggwe. Kuyamba. Nze weri ku lulwo. Kyemba nkwagala. Obuntu butono nnyo basempa babukolanga. Naye. Naye talina kyakimanyiiko. Ekya pulaani naita akikola ki? Akimanyi okujjako ekyokugamba taata. Ne tofaayo gwe kola. Kati mubaali babaze pulaani. Tira. Baalina pulaani gye baali babala. Naye nga temwali mbya kugamba muzeeyi nti omwana yali ali lubuto. Kakati pulaani yali ki? Onaakyusizaamuko ku pulaani bagambe muzeeyi nti muwala we yali ali lubuto. Yali muzeeyi tumulaba ava kuyiriba. Nsiibye bulungi. Kosiibye otya? Bulungi. Nambi? Nze ava kuyiriba. Ayina entwala zaalese twala enengege ogiteekeyo mu nju ddadiwa. Bulungi. Nze ayina obuzibu obwo. Naiti aliwa. Buli wajje waka naiti tabaawo. Aliwa ye. Bamumpitireko. Bamumpitire. Nze era azze mu booteevu mukko.
Olunaku lutambudde lutya? Olunaku luli lutya? Terubadde lubi. Era luwedde. Luwedde. Night. Switch on. Oluye. Omulaba. Tayogera. Yo mwana kiki? Watch this. Gwe. Aha. Njagala ombuulire. Continue. Ani alina obuvunaanyizibwa ku ekyo? Ekiribwa. Obuvunaanyizibwa ku ki? Ani yagaye muno Night ayira obuto? Ono ng'atandika. Gwe okiŋŋambye. Ekitegeeza naye bulijjo okimanyi. Aha. Bulijjo okimanyi nti Night ali lubuto. Mwenna mumaka muno mukimanyi nga nze sikimanyi. Nze omusirusiru atategeera. Ekizeezengere ekiwowongole ekiwotonono. Naawe okimanyi naye osirise tosobola kuŋŋamba. Muli bazibu. Night nsaba kunsonyiwa. Byonna mbadde ngenda bikunyonyola naye nga ninda akaseera akatuufu katuke nkunyonyola. Buli kimu kyonna nkikugambye. Era akatuufu tekatuuse. Naye nze nkitegedde. Tofaayo. Ndekere. Night musonyiwa. Gwamitawo. Ingira mu nju. Kati awo byonna nga biwedde. Jangu mu nnyumba. Mu nnyumba. Yingira mu nnyumba. Bamutwala olebe kweyingiza mu nsonga ze. Ebitabakwatako tembiwa nnyo makulu. Mukole ebirala mujja mukulakula omuddaawo muddo mungi wano. Bino mubiveemu gwe yingira. Yingira pole bwana. Sonyiwe. Night. Nzo kuba agenda kumuwa ku mmere. Bafumbye emmere eyidde mu nju. Amuguliddeyo ekyokuleeti agenda mumuwa. Kati abali ebweru bawulira ekiri mu nju. Ze ekimuluma fees. Bano babirabira mu kamooli. Ebyaddira abaloko defense. Sali. Kate wasali bakimyeyo ki? Sali yamufunyisizza olubuto. Nze ali mu nju alaba abantu bajja wano baleesa abasirikale. Ate ero kiti ng'ondeetedde poliisi. Mutabaniwo. Kafeera aliwo. Bannange. Gazaki. Kate Kafeera akoze eki? Kiki famire kyeyagaza famire yange? Eyo kyeyagaza ya. Kiki kyemwagaza famire yange? Gwe olina kyeyagaza famire yange. Gwe ne mutabaniwo. Akoze eki? Muzeeyi ku muzeeyi watch this. Ave ku muwala wange n'agamba. Kafeero nayingirawo. Kati wuuno. Kati akoze eki? Gwe yafunyisiza olubuto. Kati eno embuzi we baagikuba empi yagamba mu Kafeero yagifunyisa olubuto. Gwe tojja kunkubira mwana gwe, tojja kunkubira mwana gwe, tojja otya nange nkukuba tente gwe. Teba taliye bulijjo ano pole naye ssebo mukambwe. Yali mukakamu. Naye kino kikubye omwana we mwana omuyaye n'anyiiga. Kati Kafeero tategeera abasirikale muzeeyi amwokya oluye. Ekiwala kyagenda nga kyogera mu Kafeero yakifunyisa olubuto. Nga bakwata Kafeero nga bamusaako empingu kiraba. It's okay. I'll go with you at the station. Ngenda nammwe ku poliisi. I want to first know. Naye njagala kumanya. Kidala kye nakola. Musango guliwa gwennyini gwe nakoze. You made Night pregnant. Pregnant? Njafunyisa Night olubuto. Olubuto? Night. Ng'ogambye tata wo nti nze ndakufunisa olubuto. Kafeera. Night. Okyogera kituufu. Lwaki Kafeero tayogera ekituufu? Night bumanyi. Lwaki towulira tata we ekituufu? Nagamba obeere mwegendereza. Kale lengera. Ebivudde. Fear that gender.
nga bakwata omwana bamutwale bamusibe naye nga omuwala afukamidde awo n'amulumiriza nze yasigala neyewaasiira era musibe era nja mujjayo. Amazima gali nti buli mbeera etuukawo mu nsi muno erinako weekoma.